Wewawe ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr David Kiganda nga toyongedde malindirira amalala Gavumenti etongozza Ennambika ku nsoma y'abaana abato etuumiddwa Early Childhood Care Education etongolezeddwa ku ssomero Nakivubo Blue mu Kampala ssomero ya Nakivubo Blue Primary School mu Kampala ng'era minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr Joyce Moriku Kaducu yaabaddewo ku lwa mukamawe minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Gavumenti ng'eyita mu ministry ebyenjigiriza n'ebyemizannyo etongozza Ennambika ku nsomesa y'abayizi abato abali ku mutendera gwa nnassale n'abakuumibwa mu daycare. Thank you for our policy. Give it for the launch. Beautiful. Ennambika eno etambulidde ku mulamwa oguvuga nti strong beginnings, bright future oba ekivvuunulwa nti entandikwa enzigumivu mwe muva ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. We have heard about the theme which says strong beginnings, bright futures. What a wonderful theme. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr Moriku Kaducu akuliddemu okutongoza Ennambika eno alambuludde ku biteereddwamu omuli ekyokuwerazi daycare mu masomero ga nnassale ng'era ebifo bikumirwamu abaana kati birina okubeera mu bifo eyo bamaama gye bakolera nga mu butale. This current policy, these are centers that should not be together with the nursery or kindergartens. It should not be under the primary schools, neither any school environment is located at workplace. Can be in the market, can be in a place, a setting which allows the mothers to offer services as the babies are being looked after comfortable in a very coordinated manner. Mu Nnambika eno era muteekeddwamu eky'abaana balina okubeera mu daycare okubanga balina kubeera wansi omwaka okutuuka ku myaka 3 egy'obukulu nga bannassary balina kuba wakati w'emyaka 3 n'emyaka 6. I want to make a very clear clarification, ladies and gentlemen. The age bracket from 0 to 3 years, which is called a daycare center, the 3 to 6 years, these are the pre-primary age bracket. These are the age bracket that the policy indicated very clear. These are the nursery going age bracket, kindergarten, whether you call it community school. Bw'atyo Minisita Kaducu asabye abatwala ebyenjigiriza ku zi disitulikiti okuteekesa mu nkola ebiragiro bino awamu n'okukakasa ng'ebifo ebyogerwako bibeera n'olukusa. I call upon the local government. I am happy the DOs are here. This is your sole responsibility to ensure all the nursery centers are licensed. They meet the minimum standards, the basic requirement for a child to live. And for that matter, we've started the journey, as you've said, we need to implement. Gavumenti era yeeyamye okulaba ng'eteekawo ebisaanyizo okulaba ng'Ennambika eno etongozeddwa etambula bulungi omuli n'okwongera okubangula ku basomesa. And the Ministry of Education Strategic Plan, Government of Uganda has committed to expand ECCE coverage to at least 50% of eligible children with dedicated investment lines for expanding access, especially for those children in disadvantaged areas, those children in rural places who are not able to access these services, in order to strengthen the pre-primary teacher training and improving regulation and quality assurance. Akulira okuteekerateekera minisitule ebyenjigiriza Dr Kedris agenda ategeezezza eggwanga ng'Ennambika eno bw'etalina buzibu wabula nti egendereddwamu kulaba ng'ebyenjigiriza byongera okutumbuka ng'era n'asambazza ebyogerwa nti Ennambika eno yaleeteddwa olw'ebyo ebyaliwo eggaba abaana gye baasanjagibwa mu kifo ekikuumirwamu abaana ku ntandikwa ey'omwezi guno. So this policy is a good policy. We have worked on it with all our stakeholders, parents, communities, religious groups, and all other people. And we look forward to it being implemented. Now, nobody should worry that it won't be implemented.
Hussein Mwesigwa ku lwa gavumenti ez'ebitundu beeyamye okuteekesa ennungamyo eno mu nkola wabula n'asaba gavumenti okuyambako n'abaana abali mu bifo ebirimu abanoonya obubudamu nabo okuganyulwa mu nnambika eno. And in our local governments we are going to expedite the implementation of this policy. Abasomesa ssaako ne bannabyanjigiriza ab'enjawulo baaniriza enteekateeka eno. Kino kya mugaso olw'ensonga nti bulijjo wabadde tebaliiwo ndagiriro ku masomero ga nasale mu Uganda yonna. Saate kino kizze okutulungamya okulaba nga amasomero gonna aga nasale gagendebwamu abaana okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 5. Ekyo kitegeeza nti omwana obwongo butandika okukula. Mwana bw'anaaba asoma ekyasoma kyalabako kyasoma kyakwatako kijja kumuyamba nti ali skill development nti omwana n'obw'aba asomye n'akoma mu ky'omukaaga oba eky'omusanvu banaatongerayo okusoma era aba afunye skill. John Maido yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Olunaku lw'enkya Uganda egenda kwegatta ku nsi y'okukuza olunaku lw'abakozi olukuzibwa buli ennaku z'omwezi olumu omwezi ogwokutaano era ng'emikolo gy'eggwanga gigenda kubeera ku ssomero